weewaawo bweza nnyo bweza ddala. Kakati ono abuuzizza ku madaala g'ensi, agambye nti yawulirako oli ng'agamba nti okumanya omutonzi kuli mu mitendera esatu, oba amadaala asatu: eddaala ly'obuzaale, eddaala ly'obubumbe, eddaala ly'obutonzi. Kati n'abuuza nti era yawulira n'abuuza nti singa omuntu abeera mu kyaki, nti oli bw'abeera mu kyaki obanga akutte Bayibuli obanga musomi oba muki, nti abeera mu butonzi butereevu, nti aba amaze oba nti kye kituufu. Kakati nja kukinnyonnyola bwe nti ebintu bino ebyobuwangwa n'ennono si kuleekaana. Ebintu bino ebyobuwangwa n'ennono kumanya, kunoonya kumanya na kutegeera. Abamanyi ebintu bino batono, si buli muntu nti abimanyi. Buli omu by'asanga by'ayogera, okitegedde. Kiringanga bw'onoosanga abantu nga beevuma, akati oli najja ajweteeka ebigambo nti ono yayogedde bw'ati, oli yagambye munno olinga amaze, ono yagambye komanyoko biki. Naye ng'ate bw'obuuliza ddala abeevumi byennyini ng'ate abo tebaatuuseewo, wabula nga waliwo abaabyongeddeko. Akati ne bino ebintu buli omu kyasanga kyayogera, buli omu bw'akolako n'afunako by'amanya by'abuulira abalala. Akati ensonga ezo zitambula bwe ziti: ogambye nti amadaala gali asatu: obuzaale, obubumbe, obutonzi. Era n'oyogera ku kyaki nti kyaki ddala bw'obeera mu kyaki oba omaze bwe butonzi. Akati ngenda kuddamu bwe nti obuzaale eddaala, obuzaale kye kitundutundu kya maama ne taata, bwe butonzi bw'oku nsi, bwe buzaale maama ne taata. Katonda we yagambira nti atalitya kitaawe ne nnyina talimanya, kubanga gwe mpadde obwa Katonda obw'oku nsi. Ly'ekkubo amagezi mwe gasookera. Omanyanga kitaawo ne nnyoko n'olyoka ommanya, kubanga gwe mpadde obuyinza ggwe okutonda. Ye Katonda w'okubiri, ye Katonda w'oku nsi. Eddiini gwegamba oba Obusiraamu nti Katonda tagattikibwako kirala, Katonda ali omu. Awo we baabulira omutonzi ow'okubiri waali ye muzadde. Bwe bwa Katonda obw'oku nsi ge maanyi g'obujjajjaffe, bwe buwangwa bwaffe. Mu buli ggwanga mu buwangire bwalyo, buli omu mu buzaale bwe, ekintu lubaale kisibukira ddala ku muzadde. Oli gw'otaalaba ow'olubereberye olyoka olaba omuzadde ono gw'olaba kati, mwe muva ekintu lubaale. Kati eryo ly'eddaala erisooka, nti bw'ogatta emizimu gyonna okuva emabega, buli lw'ofukamira n'okoola bano boolabako emizimu gy'olabako wano, paka ku lujegere lw'emizimu giri mwe muva lubaale, era mwe muyitira amaloboozi okutuuka mu zimalayika entonde. Okwo kwe kumanyeeka, kwe kumanya obuzaale obw'eka, ky'ekitundu ky'eka eryo eddaala limu. Ekitundu ky'obubumbe, eky'obubumbe kye kimu n'ekitundu ky'obutonzi, tebirina njawulo. Obubumbe tebuliiyo bwokka, n'obutonzi tebuliiyo bwokka. Obubumbe tulina abantu abaakolemerwa ku lubereberye nga oli atambula bw'ati n'afuuka empagi y'omunnyo, oli atambula bw'ati n'afuuka ejjinja, oli atambula bw'ati n'afuuka olwazi. Ze njazi ze tulaba ku nsozi. Tuyina ebika by'enjazi bya mirundi ng'esatu. Tulina olwazi oluwaniridde ensi, enjazi eziwaniridde ensi, ate tulina enjazi ezituddemu amaanyi. Tulina abantu abakolimire ku lubereberye, okitegedde, olubereberye Katonda bye yanyiigira n'assa ekibonerezo, abantu ne bafuuka enjazi, okitegedde, mutuddemu amaanyi. Era olwazi ku lusozi terukkirizibwa kukumibwako kyoto ku ngulu, kubanga olwazi nnyumba. Enjazi zirina ebyama ebizituddemu. Era ensozi, olusozi ne bw'otalusangako byoto naye nga kuliko enjazi, osobola okuteeka akatta mukago n'osaba by'oyagala n'obifuna. Enjazi ne bw'osanganga olusozi lwonna nga tekuli kyoto, tekuli mbuga, tekuli kine, nga lusozi nga kuliko ennyinjayinja ez'enjawulo. Ne bw'ofukamira wansi awo olwazi olwo
n'oteekawo oba magi oba mata oba kattamukagoze emmwanyi biki n'osaba essaalayo oba ku butonzi butereevu. Olusozi lwatula butonzi kuba olusozi kwe kutudde emirongooti gy'omutonzi era olusozi luno luwuliziganya ne luli ne luwuliziganya ne luli ne luwuliziganya ne luli era kwe kutudde kamera oba emirongooti oba empuliziganya mu nsi. Luno olusozi luwuliziganya ne luli ng'era bwolaba bwe bawanikako emirongooti mulongooti ne guba nga gujja kukasuka ku gw'olusozi luli n'ogw'olusozi luli nga gujja kukasuka ku gw'olusozi luno. Kale obutonde bwe butyo bwe bwali, obubumbe n'obutonzi tebuliiyo wabula ekintu kiri kimu nti obutonzi emyaliriro giri ebiri gyokka. Ogw'obuzaale ogw'ekika kyo oba ogw'ennyumba yammwe gwe gw'obuzaale ogwa taata ne maama ku buzaale lubaale w'ekika ne lubaale w'obutonzi. N'obulongo tuyina bwa mirundi ebiri, obulongo bw'ekika bwe tuyita obw'obuzaale n'obulongo bw'obutonzi. Obulongo bw'obutonzi mwe mutambulira obubumbe nga bunoga nti enjazi kitundu kya butonzi, olwazi kitundu kya butonzi. Tebyawukana nti ate kino kibumbe ate kino butonzi, tekyawukana nti ate luno olwazi Katonda yalutonda lwokka ate luno luli lwokka. Okitegedde? N'ebiswa bye mulaba, ebiswa byonna bitambulira mu butonzi. Abalongo ababumbe tubakoowoola era be bamu be balongo b'obutonzi. Okitegedde? Katonda bye yatonda obutonzi byonna byolaba oba ebintu ebitondebwa ebiwuka kati ng'ebiswa. Okitegedde? Kubanga obutonde bw'ekiswa buli mu bwakabaka waggulu, buli mu butonzi waggulu era ekiswa kituddemu amaanyi oba obwakabaka. Okitegedde? Kakati ebintu ebitonda obutonzi ebitali bikole bukozi kati nga bw'onoga nti nkowoola obulongo obw'obutonzi oba abalongo abatonde be bamu mwe tukoowolera abalongo ababumbe. Abalongo abazaale bwe buzaale be b'oku kika kyaffe. Era mu buwangwa n'ennono tetulinaamu makyaki. Obuwangwa n'ennono tetulinaamu makyaki. Okitegedde? Obuwangwa n'ennono mu nsinze eyaffe amadiini nga tegannajja mu buli ggwanga oba ba South Africa oba ba China oba baki oba bayindi oba baki ensinza yaffe ffenna lwakuba nti amakyaki gaatwegattamu. Kati buli ggwanga osangayo ekyaki. South Africa, China, Japan, bayindi, Uganda, Kenya, Zaire, Tanzania, luddawa buli nsi yaweebwa amaanyi gaayo. Buli ggwanga mu buwangire bwalyo abazungu be baatuteekamu ekidiini. Era obuwangwa butambulira ku buzaale n'obutonzi. Okitegedde? Nti buli lw'obeera ewaka n'osamira lubaale mu ssabo, lubaale mu ssabo, essabo lijja kusindikako ku lusozi olukulinaanye ogenda okumeka ekyoto. Buli lusozi lwonna w'olaga n'ofukamirako oba oli ku butonzi. Kakati abantu bwe babuzaabuzibwa waawano nti eddiini eyogera ku Katonda, eddiini gy'eva ntuufu, ekyo nsiiba nkibagamba, eddiini gy'eva ntuufu. Okitegedde? Naye si ntuufu wano, tekugjaako kubonaabona wano. Ne bw'olisoma n'okeesa olina gamba Katonda w'amaanyi, olina gamba Katonda yasinga, genda mu kyaki genda okole ki, ng'ebyeka bikugoba Katonda talibijjawo. Ekyo abantu abasinga tebakitegeera. Oli ne bwaligenda mu kyaki n'agisulamu n'agyebakamu ng'ebyeka biggoba. Katonda yasinga, Katonda yalina amaanyi, era Katonda waffe, Katonda w'abakatonda, Katonda w'abakabaka, Yesu Kristo oba Muhammadi, Allah subhanahu wa ta'ala, biki yasinga amaanyi, teri kimusinga ku nsi, biki ng'ebyeka biggoba. Katonda oyo ow'amaanyi tasobola bikuggyako kugoba. Bisigala bikugoba, osigala osabiriza, osigala ofuna ebizibu, osigala gw'osekererwa, osigala emirimu egyo gye gyabula, osigala gw'olota biki bino biri. Okitegedde? Olw'ensonga nti kituufu Katonda yasinga amaanyi, naye Katonda yagamba nti omuzadde
gwe mpadde obuyinza bw'oku nsi. Atalimumanya talimmanya, kubanga ly'ekkubo okummanya. Kitegeeza omuzadde ly'eddoboozi lyo eri omutonzi. Omuzadde sitegeeza ono akuzadde eggulo, taatawo ne mama wo boolaba. Omuzadde lwe lujegere okuva ku jjajjaawo, olunyiriri olwo paka kati woolabira kitaawo ne nnyoko ye lubaale. Kati ate Katonda buli dipaatimenti yagiwa obuyinza era tagiwakanya. Lubaale bw'aba akuluma tolifukamira mu butonzi n'oyanukulwa. Okitegedde? Tolifukamira mu kereziya n'oyanukulwa oba mu muzikiti. Ebyo ebifo by'emizikiti n'amakyaki byogera ku butonzi obutali bwaffe, era bw'obigendamu n'obifukamiramu nga lubaale akuluma oba obuze era obeera obuzaabuziddwa. Bituufu mu nsi zaabwe, buwangwa bwabwe mu nsi zaabwe. Ekintu bwe baalaba nga kya mugaso gye bali ne bakifuula eky'omugaso mu nsi yonna. Bwe baalaba nti kibakolera, bwe baalaba nti baanukulwa, bwe bakifukamiramu, bwe baalaba nti bali ku kituufu, ndowooza baakireetanga kuyamba ffe. Okitegedde? Baakireetanga kubakkiririzaamu, okukkiririza mu bye bakkiririzaamu. Naye ng'ewaabwe bituufu, naye wano si byaffe. Emyaliriro gy'Abazungu, Abazungu tebaliiko buzaale na butonzi. Abazungu basinziza ddala butonzi butereevu. Abantu abeeru, tugambe Roma, Italy, Amerika, Bangereza, baki, oba Bafalansa oba baki, abo abantu ababalibwa mu gundi z'abeeru abo tebalina butonzi na buzaale. Abo basinza butonzi butereevu. Kyova olaba nga bo bazimba buzimbi makyaki. Okitegedde? Kati ate obuzaale bwabwe buwandiisa obuzaale, era balina zitempo, balina bifo nga bw'onogamba nti balina n'ennaku ze bakuŋŋaana ne basinzizaamu ebyobuwangwa. Bo nga bo balina ennaku ennonde ze bakuŋŋaana ne bakola ebyobuwangwa n'ennono, oba okubeera n'ebifo eby'enjawulo ebyesudde, baga nti ekifo ekyo kyakuumibwamu ennono oba kirimu ennono bw'ekyo. Kati ensamira yaabwe ya njawulo ku yaffe. Ensamira yaabwe empewufu nnyo, eyaffe nkalubu, olw'ensonga nti bo Katonda bwe yali atonda, abantu be yasooka okutonda yagendanga abooza, yagendanga aboozaamu paka ku mudokolo wa wansi oba omulugwala wa wansi. Obanga bonoga nti esendalo oba South Africa oba luddawa ziina bukkalica obuwangawanga obw'enjawulo, naye ng'obuwanga obwo bufaanana nga bw'olaba nga buddugavu nnyo nga bw'olaba Bakaramojja, Bakalamajongo, nga bw'olaba Bajjubani, Bannajjuba, abantu abafaanagana kuba bati abantu abaddugavu ennyo. Kati Katonda abantu ababereberye bye yasooka okutonda yagenda aboozaamu okutuuka abantu tutambulira ku myaliriro n'entegeera ya njawulo. Omuddugavu wa wansi omukyoli tasobola kutegeera na muzungu. Okitegedde? Era Omukaramojja tasobola kutegeera na mwana wa wano mu sentulo mu Kampala. Ow'Ejjuba tasobola kutegeera na mwana wa wano mu sentulo Munnayuganda ow'omu sentulo. Okitegedde? Kati obuddugavu kino mulina okukikkiriza oba mutya oba mutya. Obuddugavu oba okulaba amawanga amamunyungufu bwe gatyo, Bangereza baki kutuuka ku Bachina, Bayindi, Babulaziru baki, ba South Africa, Bazambia baki, okutuukira ddala mu mawanga gano countries ez'enjawulo, okutuukira ddala ku bacope, Bacope babe Balugwalo babe Bacyole babe baki, kalinga amawanga galina era obuwangawanga bwe butyo, Bakaramojja bwe batyo. Kwega emyaliriro egyo abantu batudde mu myaliriro nga bw'olaba engalo zino, ne gundi continents zitudde mu myaliriro nga bw'olaba engalo zino. Okitegedde? Kakati kyaki zoogera ku butonzi, kyaki kitundu kya butonzi, naye kyaki byabali emizikiti
byabali bituufu era byogera ku mutonzi. Kyaki zoogera ku mutonzi butereevu, si byaffe. Ne bw'oli bufukamiramu ng'empewo zikuluma, ekino abantu baganye okukitegeera, ng'empewo zikuluma tebijjaawo kulumwa kwo. Okitegedde? Tebijjaawo kulumwa kwo. Abantu basaba ne bakola bata, ne basinza, ne basaala, ne bakola ki, naye ejjembe ly'ekika bwe liba likuluma liba likuluma. Lubaale w'ekika bw'aba akuluma aba akuluma. Kubanga lwaki? Katonda ye Katonda wa bakabaka, Katonda y'asinga amaanyi mu nsi yonna, Katonda tewali amukira, naye endagaano eri bw'eti ti omuzadde gwe mpadde obwa Katonda obw'oku nsi. Katonda tasobola kuwakanya muzadde. Omuzadde bw'aba agoba omwana we, Katonda tasobola mugamba nti ogoba waaki. Katonda yateekawo gundi yegamba nti olimalanga kutya kitaawo ne nnyoko okummanya, kubanga amagezi mwe gasookera ly'ekkubo okummanya. Gwe mpadde obwa Katonda obw'oku nsi. Bakatonda bali babiri. Tulina Katonda ow'olubereberye ne Katonda ow'okubiri ye muzadde. Kati amadiini gaggamba bw'oteekawo akabbo oba oli ku Katonda ow'okubiri. Amadiini geesulise butaagaliza, kubanga gamanya nti bwe gasoosowaze obuwangwa ne bubeerawo, baali tebayinza kufuna bagoberezi. Baali bayina baali emizikiti gyali girina kubamu abantu batono, ensi yali ejja kwegabanyagabanya, buli kibiina ne kijja kivumirira kinnaakyo. Oba okitegedde? Waawo bweza nnyo, bweza ddala. Yenze Mulangira Jjuuko Munabuddu.